Emera tempisiza bulungi n'akato. Emera tempisiza bulungi n'akato. Ebijja byogera nga Lubaale biryogera. Ebijja byogera nga Lubaale biryogera. 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 Nnyo ate mukumulamu okweba nnyo eddala okutulaba tuli ku Delta TV program ebintu bizibu nze Nassali bizibu ebya Lubaale bizibu abantu mutambudde naye ebintu bikyali ki bizibu kale nno bwe twafunye kwabo ne tusalawo omwami ono naye ate ayongera okutunyonyola bangi bazze obaoliawo bagezako okunnyonnyola ebintu bino naye olwaleero bwe basazeewo nti bane mutubuulizeeko nze binnuma binkola biki Atabade ku TV tuli eno enakauka tuli ne Salongo Nsiko kuva mu bibuuzo by'abantu kuva mu abo abalaba nti ddala bamwetaaga ensonga lwaki tuli wano tuli ku mboozi oba tuli mu kugezaako okumanya Lubaale ki abalumye ne muwulira nga weewaawo so ne musalawo agezaako okutunnyonnyolamu oba abannyonnyolemu ddala Lubaale ki bagamba abaluma naye ddala ebyo bibaluma yeye oba nedda kale yemboozi no gye tulimu wetuwummulidde abadde agezaako okutubuulira ebyo ebikolebwa Lubaale bamugye ku ttale kiki ekikolebwa eno munda otegedde tya nti oyo ayitirako kizze buzzi nga si yeye ebyo abinnyonnyodde Salongo omuntu omu yagamba nti bagenda osimanya okukola empewo oba Lubaale waabwe mu family mwavaamu omuntu omu ye mugaga wa family natesa n'omusawo sebo olina kola bwoti ne bwoti yayinamu ebintu bwe biti ne bwe biti so okuva olwo family nekita abasawo bano tubeesize tutya abasawo obuzibu obuli mu ggwanga bwe twafuna nti muzzukulu wa Bumaali yabafuukidde ekizibu badde nnyo okwagala nnyo okubeera ku kyalo Kasimbi ne beerabira ku kigambo mirimu kwegamba kyalo baakivaako mirimu ne bagenda e Kasimbi oba gye bayita ebukomansimbi naye obulambo lukufu ekituufu kiri nti mpaawo omusawo asobola kubba Lubaale oba omuntu yenna asobola okubba Lubaale ziri mpewo giri myoyo wawula wazira bawugula mpugule batya nti jjajja omuzzukulu oli y'omu ku baaleeta ebizibu mu kika nze nja kubawanga tagala nakuba bwammanyi nga kituufu emmwanyi omaze n'omwaka toziwangayo ye n'azireeta kuba ebintu Lubaale byagala bitono nnyo si bingi ayagala endeku yeebeeremu omwenge ayagala ensumbi emubeeremu amazzi ensuwa ebeeremu amazzi emmwanyi zibeewo kuba ke kabonero akakugatta ku jjajjaawo nti guno mukago gwenzise naawe tukwataganya naye omusawo ebiseera ebisinga babayitamu nnyo naye nze ndowooza tebabayitamu lwa nsonga abasawo bangi abeefuula okukola ekyo kye bakola naye nga tebakimanyi kati y'oyo ajja n'akugamba ekyo naye nga obutuufu bwakyo teri musawo asobola kukyusakyusa mpewo ezo tutegereganye wabula tamaliriza kyalina kukola awe n'ekika ne kivaamu mu kusasuka ne kifuuka ekizibu nziramu era okutegeeza Nassali awo wennyini nga tukyatambulira awo bangi bagenda ne bakola Lubaale n'omuwulira nti nakoledde empewo ewa Nnaalongo oba zaawedde omukyala tasobola kukola Lubaale nazze kuno omukyala tiyatuulangako na mujjajja Muwanga naye ssebe nakuzino mbawulira naye jjajja Muwanga tiyatuulanga ku bakyala baatuulibwangako maama Nnaabawanga mwannyina wa Muwanga naye essaawa zino osanga nga jjajja Muwanga atudde ku mukyala awanga omukyala takola mpewo za kika asitama atya kubalangira mbw abatereeza empewo zikolebwa omusajja oyo alondeddwa ng'aliko omusajja mukulu Muwanga ng'atuddeko obwa omusajja mukulu Kawumpuli
kubanga oli muwanga yawanga ate Kawumpuli ye Katikkiro w'emisambwa gyonna n'okusomesa kukwe. Kubanga ng'okola Lubaale oyina mulina osomesebwa ki kye mugenda okukola. Omukyala takola mpewo za kika, aba musajja naye ate kumwalira abaako n'atuukiriza obwannaalongo kuba obwa Salongo bukkalizibwa na bwannaalongo n'obwannaalongo bukkalizibwa na bwani abaako ku mwaliiro. Olw'ensonga tulinako empewo enkyala era nazzikuno omusajja teyatuulibwangako musambwa mukyala. Y'ensonga lwaki obeera n'ekiggwa nga mulimu lubuga waamu aba mukyala oyo atuulako emisange emikyala. Tukwataganye awo nno bakolerawo ensobi nnene nnyo nawo ne boonoona ensonga bwe zirina okutambulwa. Bangi bazze nnyo emabega ne baavuwala olw'ekyo kuba beerabira nnyo emisambwa emikyala, bagulumiza nnyo emisajja bweza naye nakazadde w'ensi eno aba mukyala. Tutegeeraganye kale abakyala mwegendereze bye mukola oba bannaalongo, musigale ku mulimu gwammwe ogw'okuwunda abaana abalongo, muve ku kweteeka ku mpewo zijja kubakuba ate zikube n'abazzukulu bammwe. Omukyala oyo atuuka okukola empewo ezo gwe bayita nakawanga oba naggwano, kitegeeza nti mukazi musajja. Naye ng'obeera otya mukazi musajja? Kiba kitegeeza nti olimu ebitundutundu bimeka? Ate omusajja ofuna wakinga oli mukazi musajja, lwaki tuweemalira byonna? Tukwataganye era kizibu nnyo okusanga ng'oli atereeza empewo nga katugambe jjajjaffe bamweyana, buli muntu amweyuna, naye jjajja bamweyana tasobola kutereeza mpewo, akuluŋŋamya buluŋŋamya n'akusindika wa kitaawe muwanga kuba ye musirikale omukulu w'oku lusegere omukubiriza w'emisambwa gyonna. Takola mpewo wabula akuluŋŋamya buki? Tutegereganye era musajja mukulu wawanga muwanga mukasa n'akakasa. Bw'amala okukakasa jjajja bulamu n'akissaamu obulamu, ekyo kibakakasizza olw'ensonga n'entandika okukola ki? Tutegereganye olina kyombuuza. Tuddewo wali eriwo ku kifaalu waliwo ogambye. Ebiseera ebisinga abantu bagenda ne bagamba kifaalu kifaalu. Ekituufu kiri nti kifaalu gyali naye abantu be bamukola kifaalu. Nazze kuno teyalibaddewo n'olwo abantu okwagala ebyensimbi amangu. Era mwegendereze ennyuma abawanga amayembe naddala ng'ogenze wajjajjawo bakuwangira ejjembe, beera ku mwaliiro. Bakola batya ejjembe ne bagamba mujja ddisanga enkya, balikola mwebali nali mbawuliddeko. Bakukolera batya amayembe ng'oli Bulaaya, ng'oli abagakola bali Uganda, ng'oli Bulaaya mbu bakukolera amayembe gakkolere gatya? Olina okuba ku mwaliiro. Wazira ku mwaliiro ekikubeezaako nti awabeerawo ensobi nnyingi singa baba bawanga ejjembe eryo omukongozi ne yeesalako omusaayi ogwo ne gutonnyamu afuuse kifaalu butereevu. Tuba tulina kusaanyawo bisaanyi ne tubiteeka mu luwoko oba mu kiswa ekirimu ekituli nga kyekubamu kyokka kye tuyita njasamira busa, nti biri bitukoze bife busa bireke kweyongera genda mu kika. Tutegereganye oba n'ofuna kwegamba oluwoko oba ekimu olumuli ekisagazi n'oteeka omwo nti mpummuza ebyo ebintu bye simanyi, siwummuza mpewo zange za kika, wabula ebyo ebizzemu omusaayi, kuba mu kika tetwagalamu musaayi gw'abantu, twagalamu empewo eziruŋŋamya era ezikuuma abazzukulu. Tutegereganye weewaawo. Kitegeeza omuntu ng'akola ejjembe alina kuba nga tuddeawo bamala oddikola agende nalyo. Nkugambye bwe bamala n'oddikola yalikuuma mpaka bwe liva ku mwaliiro, kubanga awo bakolerawo nnyo ensobi era baliteresa omuntu oyo ayeesigibwa, kubanga abantu bakolerawo nnyo ensobi n'alisalako attire banne bonna. Olw'okuba omukongozi gwe zituddeko tamwagala, ayina empalana n'omukongozi gwe zituddeko n'ayagala atayonoonere buli omu, kumbe naye mwennyini alinnye gye gava ng'ate naye gy'alina okugasena. Tutegereganye kale abantu beegendereze nnyo Lubaale. Ekituufu kiri nti akuba naye ng'ebiseera ebisinga asinga kukuba bulamu, akuba ensawo. Asobola okukuba omudibu n'otambula mu nsi muno ng'owunya kiyite ntya kubanga kinene nnyo, ng'owunye omuziro ogutatera kulabika nnyo,
ng'otambula gw'owunya enkebuka tekutera kulabika nnyo n'otambula oguwunya nga buli akulaba bwete akulaba ng'ekizibu ate ekirala ne Lubaale mwennyini ng'abadde ali mu kino omukazi osobola ofuuka omusajja nga buli akulaba nga musajja wakiwulirako kati tewakiwulira buwulizi wabula weekiri abasinga bwe bategeera ne basalawo kukola ekyo kyabagambye kitwala bbanga ki omuntu okuddamu okutereera Lubaale nga wamutereezezza ebiseera ebisinga jjajja kumuwanga akolera mu nnaku 9 gye bamyenda bwe gutaba 9 ogusooka guba gwakubiri era oli waaba anakukolera nga koledde Lubaale ng'atambudde emigenzo emituufu ebyaddala obubonero obufunako obw'okusumulukuka mu nnaku 9 butereevu naye nga 2-3 okyali kwekyo manya waliwo ekizibu walina kye mwataatereeza nga kiri kyeggambye abasinga obungi abalina emigugu 5 wano mu ggwanga nkisibako ne ssente batono nnyo ku 10 baliko 10 abo abaategeera obujjajja naye abasinga bayitaawo kyakubali nkufu enyegenya kwegamba tebakyala kuyita ku kiguudo kya gundi kya Malamu bayita wano ku kolansi kaweweevu kati ebyo bituleetedde obuzibu otereeramu katono nomala noddawo n'ogamba ye ne kimu nkikoze ne buli wenteeramu katono ate nenzirawo kale Lubaale bw'atyo ngonewo bukka abamu ne bagamba nti yankubye gwagamba nti Lubaale akuba tulage wawe yakubye oba akuluma tulage amannyo yagakusimba gamba nti yanzisizaako obubonero abanja tumuwe ebibi gwagamba nti taggwa ajja kusaba endeku tulabe enkya wanaakusaba ekikopo omukyalo oyo gwe tusinziddeko kubanga tujja wano yagenda nangamba nti yeewuunya empewo nezimukiriza okugenda Bulaaya okunoonya ssente n'abeerayo emyaka egiwera kati akaseera ne katuuka nti ebintu bitabuse lwaki tebyamutegeeza luli nga tannagenda wabaawo kye bayita akalagaane n'ogamba jjajja ngenze Bulaaya okukola ne bwe nfuna ssente nja kudda nkole ensonga zammwe ebyaddala n'otuukayo ne bazikuwa n'osigala ng'okyawomera omanye ebiseera ebisinga ekiwomereze kizaala enki kwegamba osigala ogamba ayi kansooka engiriyo omwaka oguddako ebiddirira mwaka ogwo oguddako otuuka kubanga yagenda okwerekera abagenda okukola nga gwe tewagenda kukola ne buno obwobadde nabwo n'obulya nze nga Lubaale mmanja nkuwa olugero jjajja muwanga mwennyini yansaba ennyumba eyo ne wayitawo olunaku lumu nenfuna obubaka ng'omusajja azze muzungu nandeetera ekibaasa nga kirimu ssente ne kumakya nakeera nenkinoonya ekibaasa ne kimbula nemba ndi awo ne wajja omuzungu ebyaddala ebbaasa gye naloota n'agindeetera bino byenkugamba nkubuulira ebyandiko ate nkubuulira ekintu ekituufu nampa ekibaasa nga mulimu ssente bunnamuddu obwo ennyumba nali njagala ya bunnamuddu bumeka kyokka obukadde miliyoni kyonotegera amangu naye nange nali njagala kuzimba eyange kuba nali nguza akabanja neŋŋamba naye omugezi asooka kuyiwa matiriyo wakiri bagisitule kome madirisa eyange naye gyegyo givuddeko ate sente nzifunye naye ekyanzigira mu bwongo okusooka kuteekawo yange neŋŋamba newe ginaaba emizigo emeka nga nzimba nnyumba kumbe nagizimbibwe nagula wansi lutobazi nga bagitwala mpaka mu madirisa okeera enkeera nga nnyumba yagudde bino byakutuukako nga tonnaba nga sinava eyo nga nvuddeyo yonna nzikumyewo wano angoya njagala nange nfuneko wentuula kuba erimu kuvaayo kugambe sadda wadde n'ekikumi nadda n'ebyobugagga 2 engatto gye bayita nigiina n'essimu nakati nigiina ze nyambala essimu wenatuuka wano nayo neefa owulira ennyumba neegwa nenziramu nenga jjajja wampadde ssente ate ssente zonna ozoonoonye naŋŋamba ssente wansabye zaaki wono yankuba oba yasse obubonero kuba kati okuba kyetugeerawo omuntu ayinza okubuuza we bakubye nga tokola ki naŋŋamba ssente zange wazirya kale bangi babakola ensonga babawa ssente nga bwe bazimpa ne bakola ebyabwe nga naye bakoze akalagaane ekintu ekyo kitukubya nnyo mu myoyo Okay. Tudde wano mu ddiiro abantu bazze
nga bw'ogambye simanyi ani oyo gwe wagambye sezimu simanyi biki sezimu gwe gubeera omuzimu omukulu n'oyogedde ku mayembe ddala ddala abantu babeera bakola ebintu bino eno sooka olambulule kino kye kisooka kino ekiddako kino ekikola bwe kiti obulambulukufu tulina kusooka kunoonya baana balongo ne tumanya mu kika tulinamu abalongo ab'ennyama n'ab'obutonzi ate nga mpawo kika kitabalina ne tunoonya nnyimba eki ezitannaba kwabizibwa kubanga olwo tugenda kunoonya emizimu ennyimba ezo bwe zimala okwabizibwa mu kika nabagambe waliwo enkola bbiri tusobola okuzaabya buuyi buli oba obuuyi buli olw'ensonga nti ekika kizibu kya kikuŋŋaanya nti mukole empewo ate bino ebigambo mbibagamba teri kika kisobola kuŋŋaana nekikola mpewo kyonna nekigwayo kizibu era batandika bangi ne bamaliriza batono kubanga n'oluyimba we luli jjajja yotuwa tibalondamu balonde oba n'ogamba ti jjajja nkondo balondamu jjajja nkondo balondamu ekiro obunene nkondo jjajja nkondo enkondo ya Lubaale enkondo y'emisambu maama enkondo ya Mayembe enkondo ya Lubaale balondamu abo abasaanidde si bonna kyova olaba nti Lubaale okukwata omuntu alonda mutima gwe era bw'aba alonze omuntu omutima omubi n'ebyakola bibeera bibi aba tayagaliza ebyaddala bajjajja basenkulumandwa mu biggwa bw'aba takwagaliza tosobola kufuna mu kiggwa omwo kitegeeza bw'aba alina effitwa ku mutima naawe omuzzukulu azze mu mbuga tosobola kufuna mubeerawo omwaka gumu 2 3 tokyuka naye ajja alina akagaali okatunze naye ajja alina ku kikopo ate otandise kunywera mu mpaawo kale ebiseera ebisinga Lubaale alonda mitima ne mulimu balonda ne batufuukira baki ne batufuukira abantu n'otuukayo okuyamba n'akuzzeeno nga bannange omuntu alivaayo ddi kyokka nga gwe omuntu obwavu bukufuukidde obuki weewaawo ne Lubaale akutaddeko embalebale ze ebyo byonna bimala okukolebwa wali eri tumaze okugjayo abalongo ennyimba ezabiziddwa tunoonyeza sezimu atuteeredde empewo ze nga bwe yasinga n'okulambika ebisinga naye nga ebiseera ebisinga azzaako mayambi agayamba oba gakatumwa tigenda egindi kuba ge gatumwa tutegeraganye ne tuloka tuzzaako emisange awo ne tuba nga tujjayo ekigambo Lubaale olwo ne tuwumbawumba netukolera enkanamu okuba nti omuntu alayira nti yayise mu ttanuulu oba yakombye n'enkanamu nti yalayidde nti akkiriza avudde mu lubu lw'abali azze mu lubu lw'Abalubaale. Enkanamu ly'eddiba jjajja lyakusaba kwatuula olwo oba ovudde okukomba ensimo eyo eriko omuliro oba olayidde nti nze nzikiriza kati olunaku olwaleero ndi mu Lubaale ndi mwana wa misambwa ndi mwana wa Mayembe ndi mwana wa mizimu tutegeraganye era omuntu akkiririza mu Lubaale gwe bayita omulubaale tutegeraganye si buli omuntu mu Lubaale bangi aboogera nti Balubaale nga tebakkiriza abeera no bwegikikeeno n'obuuza watuufu waagwa weewa ate bw'omunoonyerezaako n'ebuuyo eri ng'ayonda taliiyo kati bali awo bebayita bannampa weengwa so enkanamu eddiba balimu wadde bakoze batya kati oyo omuntu bajjajja babeera basobola okumuggyako ne boogera butereevu bakka era enzika yaabwe ebeera ya mirundi nga 2-3 asobola okujja ku jjoba n'ajatula ebigambo bwe awo no we tugambira nti ntaayi nedda nantaayi abalangira ab'edda Lubaale wa jjajja yeeyogerera abalangira ab'edda emisambo ajja ssebo gyeyogerera walaala mbalabi empologoma ekaaba pusi n'eseka olwo abalabe bali oli mu ssanyu ate eri banyiiga ntaayi nedda abalangira ab'edda Lubaale wa jjajja yeeyogerera olwaleero mulabi emisambo ajja kwana ntula kale bino ebintu Lubaale n'avaayo n'aba nga yeeyogerera waliwo n'okuba nti assa ddoboozi ng'owulira musajja mukulu akuwamu eddoboozi wano n'akugamba mwana wange kino na kino na kino oyo omuntu azze si mulungi gy'ali mwewale
oba asobola okukka n'akuwa obubaka mu budde obw'ekiro obanga yeebase naye nga teweebase. Obwo bwe bayita obubaka, si birooto. Obubaka kiba bwaleese obubaka gy'oli. Muve mu kulogojja n'okuloota n'obubaka byanjawulo. Obudde butuweddeko. Ennamba y'essimu omuntu yenna wabanga akwagadde nga alina kyayagala kyatategedde bulungi asobola okutunoonya ne ku mutimbagano gwaffe guli www.surespells.com oba n'akuba ennamba y'essimu 0756 25 0102 abajja tufuna kati nsaba makinga wetukomye wetugenda otujja otandika ekitundu kyaffe ekyokubiri awo tutegedde nti kati bajjajja bagenda kubasomesa omusambwa kyeki tujja tandika ku musambwa kyeki era gwajja kutya okufuuka omusange era gwavaawa wetugenda otandikira tuyenze nnyo tweyanzeege Salongo Nsiko agezaako okuba nti atunnyonnyola ebintu bino mubitegere bulungi namwe abambuza ebibuuzo nange ngezaako ndowooza buli lwe muŋŋamba ne ŋŋamba kamugwire bugiizi ndabe ate ekiki kyayinza okuddamu ku nsonga zino. Lubaale abaluma ndowooza mutegedde waawo bulungi kyeki bye biki n'ebisingakaawo soomukubirako ate nayongera okunnyonnyola. Nze Nasali Lydia nkoze ne Simon ku kamera bana yatekomera mpera batukumire mujja tuweereza kyonna kye mwagala okumanya ku bintu bino ajja kuba abiddamu. Embeera tempisizza bulungi n'akato.